Kyemmanyi nti bangi ku mmwe mwewuunya bwewuunya. What I think is most of you are just wondering. Wali omanyi nti ate bw'olokose You thought that when you got saved, ozze mu kuwummula. you have come into rest. Tewalowoozaayo byakulwana. You didn't expect fighting. Era na buli lwe boogera ku by'okulwanyisa weewuunya ate byaki. Now, whenever they talk about weapons, you wonder what are they for? Kubanga wali wawulira Because you had heard nti Yesu yagaane mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye nammwe abazitoowereddwa nange nnaabawummuza. that Jesus said, "Come unto me, all of you who are heavy laden, and I'll give you rest." Kati wali omanyi nti obulokole bwakuwummula buwummuzi. So you thought salvation was just rest. Tewalowooza nti ate mwetaagamu n'ebyokulwanyisa ti ate waliyo n'entalo z'oteekeddwa okulwana. You never expected that you will use weapons and there are times you will have to fight. Baakuyita kuwummula mu kunywa mwenge. They invited you to rest from alcoholism. Baakuyita mu kuwummula obubbi bw'obuwummule. They told you to rest from robbery, Okunywa enjaga kw'okuwummule. to rest from using drugs, Okukola ebibi kw'okuwummule. to rest from sin. Naye wajja mu lutalo. But you came into a battle. Ekigambo ndokose kitegeeza The word I've gotten saved means nzikiriza okwegatta mu lutalo lw'ensanze lugenda mu maaso. I've accepted to join myself in the battle I found happening. Nga tulwana n'omubiri n'ekibi ne Setaani. Fighting with the flesh, with sin, and with the devil. Waakiri ebyo byo wava mu Angirikaani ng'obiwulidde. At least you came from Anglican when you've had Naye that. ate ne bw'oba nga wava mu Bukatuliki. But even though you came from Catholicism, Era nga nze. like me, Era wavaayo nga bakuyigiriza you came when they had taught you nti Katonda w'amagye. that God is a God of armies. He's a God of Wavaawo armies. okiwulire nga bakyogedde. You came when you've had. Kiyinza okuba tekyakola nnyo makulu gy'oli. Maybe it didn't make sense for you. Naye era akayimba wavaayo okawulidde twakayimba eyo mu Bukatuliki emyaka mingi. We used to sing that song many years back. Mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye mutuukirivu. Omukama Katonda w'amagye mutuukirivu. Omukama Katonda w'amagye. Kakati ab'amagye babeera baweereza ba mu woteeri kulya mmere. Now the people of the army, are they people that serve in the hotel? Omulimu gw'ab'amagye kukola ki? What is their work? Siwulidde omulimu gw'ab'amagye kukola ki? What do they do? They fight. Katonda yennyini naye w'amagye. God himself is a God of armies. Is a military man. Musajja wa magye. Era nze bye nasooka omulowoozaako ne bye nasooka okufumiitiriza nga sinnalokoka byonna bwe nagenda okusoma bayibuli ogyetegereza nga byonna bye nasooka okulowooza Katonda birabika bifu. I think the things I first imagined about God before I got saved, I think they are all wrong. Kubanga nze amazima gali bwe gati. Because the truth is, Ekifaananyi kye nasooka okufuna Katonda nga nkyali mu ddiini the first image I got about God when I was still in religion, kyali kirala nnyo. it was very different. Bwe nalabanga paapa bw'ayambala When I saw how the Pope puts on, ate ng'oluusi abeera na mukadde and sometimes he's very ate old, ng'ayogera mpola he speaks slowly, ate nga batugenda ye mubaka wa paapa ye musigire wa Kristo ku nsi kuno. that he's the representative of Christ Naye here. ndowooza ddala kirabika ddala ne Yesu afaananira ddala bw'atyo. I thought that Christ looked like Bwe him. nalabanga kalinaali bw'ayambala, How the cardinal ne puts ndaba on, Monsignori bw'ayambala, how Monsignori ne puts ndaba on, gundi Faaza bw'ayambala, how the Father puts on. ne ndaba nga batambula nga basooba, They walk slowly. ne mmanya ne Katonda naye bw'ati atambula asooba. I said, I think even God walks Bwe slowly like that. nabawuliranga nga boogera, When I used to hear them n'agambye talk, Omukama abeere nammwe. may the Lord be with you. Ne ngamba ekyo tugenda okusangira ddala mu ggulu ekyo nga So I bw'atwala. said, this is what we are going to find in heaven. Simanyi owulira nga mwidda naye Katonda bw'akola atya I thought that is how the bweyeeyisa. Lord. Kakati ekifaananyi kyange kyakyuka nga mmaze kulokoka. Now, my image changed when I got saved. Naddala ate bwe neesiba ku luyimba olwo lwe twayimbanga nti oli Mukama Katonda w'amagye. Especially when I sang that song that you are the God of armies, the Era God of n'okubuuza hosts. naye ddala ab'amagye bambala bwe batyo. Surely do they put on like that? The army men? Ow'amagye alina okudduka emisinde. The army man has to run. Akati todduka otya emisinde gw'oyambadde bw'oti. How do you run with such an attire? W'amagye ne bagamba nti w'amagye naye nga bw'atyo bw'ayogera. I'm a man and you talk like that? Ne ntandika okuteekayo ebibuuzo. I began to put question Ngenda marks. okwetegereza mu Bayibuli eno nga Katonda alina n'ennyota. When I looked in the Bible, I saw that he had ranks. Dawudi amwogerako nti alina n'ennyota kuno. David says that he has ranks. Mu jjaasi yennyini awedde emirimu alina ranks. He's a military man. N'abaana be bonna b'azaala abaagaliza kubeera bajaasi. And that is what he wishes for all his children. Abaagaliza kubeera balwanyi. He wishes them to be Ani fighters. awulira ngambeko nti amiina. Who is
is there to say amen. era nga beeyisa mu nneeyisa ya kijaasi. And they have to behave a military Bameka way. abali wano nga muli bajaasi era balwanyi ba Mukama. How many people are here and your fighters of the Kaakati Lord? tewaliyo mujaasi atabeera na byakulwanyisa. There is no military person that has no weapons. Ye omuwandiisi w'ekitabo ky'Abeefeso Now the writer of the book of Ephesians, kyeyava akola ekisoboka kyonna kyonna n'atulaga omujaasi omulokole nga bw'ayambala. now that is why he did everything he can do to show us how you, the army person, have to put on. Byonna ebyogerwako awo bya kirwanyi bya kijaasi. Whatever is talked about there is for army people, fighters. So Katonda takusuubira kubeera kirala. The Lord doesn't expect us to be anything else. Akusuubira kubeera mulwanyi. He expects us to be Ameka abali fighters. wano nga muli balwanyi ba Mukama. How many people are here and you're fighters for Oli the Lord? mulwanyi. You are a fighter? Okakasa oli mulwanyi. Are you sure you're a fighter? Tandika okwetegereza ekitabo ekyo eky'Abeefeso ekyo. Begin to critically look at the book of Ephesians, Naddala okuva ku Beefeso 6:12, especially chapter 6 verse 12, 13 13, ne 14. 14. Bajja kulaga omujaasi omulokole bw'ayambala. They will show you how a fighter who is born again puts on. Bamudikoreetinga batya? How do they decorate themselves? Kombati y'omujaasi omulokole ebeera yakula etya? How does their combat look like? Biki byabeera nabyo bimufuulira ddala omulwanyi? What do they have to be real fighters? Kubanga byo byanjawuloko ku bya UPDF. Because for them are a little different from the UPDF. Wadde nga kombati efaanagana. Even though the combat is alike, Naye ebigendwa byo n'engeri gye bikolamu yanjawulo. but the purpose and how they work is different. Ani awulidde aŋŋambeko nti amiina. Someone say amen. Olw'okubanga nabyogerayogera nasaagala biddamu. So because I've talked about it, I don't want to repeat Nayagadde it. walira okwanjulayo ekyokulwanyisa ekirala kimu. I wanted to introduce another weapon, Mulokole gwe kyobadde tonnalowoozaako. born again, that you've never thought about. Wakati mu lutalo luno In the midst of this battle, waliyo ekyokulwanyisa ekirala nga nakyo kikola nnyo. there is another great weapon Ku mpale seruwale y'omujaasi ono omulokole kuyina okubaako omusipi. that on your trouser you have to have a belt. Era nga baatugamba nti ago ge mazima. And we're told that is the truth. Mujaasi omulokole bw'aba anaasigala nga mujaasi, empale ng'eriko omusipi, omusipi nga gunyweza empale era nga guwanira n'ebirala byonna ebiteekwa okuba ku kombati eno. Omusipi guteekwa okuba mu kiwato nga n'omusipi ogwo ge mazima. If you are to remain a strong fighter, you have to have a belt, and that is the truth. Baatugamba mu mukono guno ateekwa okuba akwatiddemu ekitala eky'obwojjo obubiri nga ekyo nga kye kigambo kya Katonda. They told us you have to hold a double-edged sword, and that is the word of God. Baatugamba mu mukono omulala ateekwa okuba nga akwatiddemu engabo era omaddala nga kwe kukkiriza. And in this hand you have to hold a shield, which is faith. Baatugamba nti mu kifuba ateekwa okwambala ekiprotecting obulamu bwe obutamala gamukuba masasi ne gamuyitamu oba obusaale ne butatuka ku mutima gwo era ng'ekibikka ekifuba ky'ekyobutuukirivu oba bwe butuukirivu. That you have to put on a breastplate to guard you from all arrows and bullets, and that is righteousness. Kubanga bw'obusaale tebatugambangako nti tebujja kujja. Because they have never told us that the arrows will not come. Kiŋŋambiro yakulinaanye nti tebooyogerangako nti bw'olokoka obusaale tebugenda kujja. Help me tell your neighbor that they have never said that when you get saved the arrows stop coming. Kiŋŋambiro omuntu oyo omulala nti tebalinayo baali bakyogedde nti olulokoka obusaale tebuddamu kujja. Tell that neighbor that they have never said that when you get saved arrows stop coming. Obusaale bwo bwakujjanga. The arrows will always come. Naye ekitutaasa kye ky'omu kifuba kiri kye twambadde ne butakuba mutima. But what saves us is the breastplate that you put on. Ku mutwe wateekwa okubayo ekiriyo kye bayita helmet. There must be a helmet on your head. Helmet eteekwa okubaako ng'etaasa omutwe. There must be a helmet to guard your head. Kubanga tewali agenda mu lutalo ng'alimu aganyooka n'atayambala kibakuli ku mutwe. Because no one goes to battle without a helmet. Ekibakuli ekyo nakyo baakitugamba. They told us about that helmet Nti too. kweno kombati y'ekirokole ye seppeewo ey'obulokozi. And that is the helmet of salvation. Baatwongerayo n'ekirala. They added us something else. Nti mu bigere muteekwa okubaamu engatto. That you have to put on shoes. Gamba kambulire omuntu aga nti engatto. Someone says shoes. Gwolabye omujaasi atalina ngatto. Have you ever seen a soldier without shoes? Eggwanga ne bweribeera lyavu kwenkana wa. Even though the nation is very poor, Kombati y'omujaasi eteekwa okuba nga eriko engatto. the combat of a soldier has to have shoes. Eyaffe ey'omulokole baatugamba eyo enjiri ey'emirembe. Hours of salvation, that is the good news. Nambako nti amiina. Say amen.